Sometimes olina okutegeera nti ebintu ebimu bibaayo ku ground nga gyebiri nga abantu bibabonyaabonya nga bizibu bagambye ekyaliyo kimanyi ekyali abaana basomera miti abatuula ku bukutiya abasomera agaganye abaana okukola ebigezo bagaggale kati wa pisikisi yakozeeki mpulira gamba basomesa agaganye wa P6 ne P2 ne P3 yeyanziza musango ki bibakyusa bukyusa nabagamba nti Kabushenga oyo gwemula balina amagezi naye yali agajja wambabazi Kabushenga yakubanga opinion polls nga kata kaali waggulu nakubako nga first aid ali waggulu ate asinga bba ndiye nga ekimulimu kiri kimu Museveni adirectinge amaanyi ge gonna ku bano mbabazi ayitewo tukikola mu takisi okakasa yali awanika bano ajje kubali amaanyi atandika okuba bano munnaayitewo kamunyigira mu kimotoka ky'amanda abasikale bakwata ekibo kye kashi kamunye ojikweka mabega ekimotoka ekijjudde era omwana Kabushenga yakubako kakatuni nga kali kati kisanga atakitte nga kadagali ku 45 mbabazi 3 naye kisanga atakitte mbwawage kadaka mbabaza Museveni amwabye nga mbabazi yetulidde bwati mwete mumanyi no to read this buli kintu kyolaba kirina mu mini nze kakatuni kali akakutteka kinali gyewa impression ate walabajjo mpulira nabagamba nti baleese enkola eyokulaga batomenters ba police babesi bamukubako 3/4 of the page nembagamba era mukatabo katoke nyini nabagamba mukatabo kanone mukabesi nti besi era bwe yagende Nairobi era abamonita bakuba omutwe nti Museveni yafuusa amini era ne mwaka akatabo kawe batadde kamini ngaasoma amawuli thank you boys nti Museveni kubanga besi ye Ben kiwanuka okakasa nkugambye ababikola tulina omutwe gwe are you trying to tell me monitor wa besije awagira besije yeteka mumbwa agaye Kenya tukita Kenya disease nti newspaper can assign itself a role to change to influence leadership change in the country with the 10,000 circulation or 10,000 papers and over 40 million the million Uganda is exaggerated program kulembeze wenja ebikokunavu n'abakokunavu nenkugamba the future of parliament mpandika mu 2016 ebiseera by'omu maaso ebya parliament ya Uganda tuzita futuristic studies ziri muki futuristic studies mu political science tusoma history yeka tunonye ensi beti okuva kati that's why I predict parameters kize mweyambisa predict variables kize mukozesa kiberawo ekikoze eki mugenda kukyuka muki is politicians bagenda kukyuka bave ku bino ebyo walala okulya sente z'abazungu okola ekyo okutunda tear gas makampuni bwe bayina shares mbategeere bave bekalakase bamubakubi abesi je kusigala nga bweri nabagamba this parliament is going to be more assertive and independent. Is this independence that it determines the election of the speaker? Secondly, the performance of Muhammad Nsedeko in his bid to become a deputy speaker and those who spoke for him indicate that the opposition has a new strategy in order to achieve their objectives in the parliament. It has dawned on them that instead of pursuing an isolation policy, they benefit more by collaborating with the moderate NRM members who are demanding for change. Those moderate MPs have also realized that the public wants independent MPs who will not support whatever comes from the party. I have already pointed out that some of the issues paraded as party resolutions are from the underground government, the mafia gang that is gradually taking over the government. Majority of these MPs are young and their political career is likely to go beyond President Yoweri Museveni. They are also aware that once an MP loses her or his parliamentary seat, finds life outside the parliament very difficult. Therefore, their future is more important than the party. They lost the party membership but retain it by public goodwill. MPs including Yolanya, who gave the party blind support, have not fared well in the Parliament, the Public Examination Board, PEB. I can authoritatively predict here that this Parliament is going to be hostile to the President. Its decisions are not going to be decided on numbers. The determining factor is going to be money. The NRM Chief Whip will replace the party treasurer. It is more likely that money will continue to grease the wheel
up to the end of 2020 towards the election, which is suicidal. Secondly, the partisan division is narrowing to the advantage of the opposition. I pointed out earlier that for Kadaga to survive the Urania assault, Kadaga dragged 9 members into the race. In simple terms, the government has failed to solicit support from the opposition. Therefore, future parliamentary decisions will cut across the party lines. This is why the FTC elected the leader of opposition, whose ideas cut across the party lines. When the government wanted to market the special Andela Kazibu, Uganda government put up a joint interparty effort which further proves this interparty cooperation. Njagala tuiteitemu mangwao auditing ebyo wandi ne parliament eriko kati. You predicted the future. Bepankira Kadaga n'abakuba. Olanya najjayo empapula za mukama Kadaga cannot manage the tennis parliament. I see. What is eating up Kadaga? What is eating up Kadaga? I see. And eventually, heresy problems are not bought, are not important. Who has more powers? No, ekintu ekyo government yo yekikoze. Did you involve or ask about that? Very good. Government yo yekikoze ntebera n'abagikoledde ne mubasuula busuuzi nomukera ku machanga mususuuta mulala. Ba uhuru babakoledde babaddewo bataddewo omugongo kati mubasudde. Singobera n'omukazi n'omugoba n'omwambula. Noga tukwata kintu kyange kyo nabuli wasuli bajjabo. Simani. Bakufubububi. If a government or a party or a leader does not respect those who deliver committed and dedicated the service to him, a party ends up using mercenaries. I see. That's why nankabira tambula ne bisabu bya sente. Kiki kyenkugamba nti bali babakoledde babaddewo ebbanga ntwe ye pusi atabogeranga ku kigamba kamugajja mu meeting. Mpulira. Ntwe ye pusi wala mutoni wa kajiji yajanga mwafu muyitivu kubanga anyazenje zose ajako program zanga. Ekyo tutule meeting omutatti awo munne. Kiwulira. Study human nature. Yes, eno ntera mutemuyigidde ku past eyaba Mirundi kati mulese bakusaasira mubagulira n'okubagulira omukazi we n'omuganda jangu oyagala okulabanga ku mukazi wo jangu okole wango bwa house akutta you don't know how people behave but will kill you and secondly be bataddewo bajja ne arrogance y'ekika ekya waggulu nti bajja ne arrogance yaabwe beba y'amaanyi talifa mu kifundo. I would have been a very happy man if I was told you have done this, go home. I see. I would have been a happy man. Again, the service time here. It's a diplomatic sacking. I see. Especially around there because we are Mujao. No one can get the word of some PhD. We have our center by Mongero Zimu. Tebazimo. Exam so PhD Tebazimo. Never do for Funako Abatanyiga. Yanguka took marketing again. Tuko marketing ate bwe bamubira mu milioni ya dola nayigaga market nayo negwa nayigaga bali bamusibidde Rwanda nga bamusibira soso yo bwana okagenda sente zibafulumya hotel bayi yazimuwere bwe mutyo be musasula aba bakoledde nagende wa Edward Gondi Santo yali mu Angola na yamusanga file ya New Vision ne monitor ne ready paper na ngayagala kifo cha African Union gana mawulire gewamu nti gegosebo biga kuwandika ko nti wabba sente z'ebidiba simanyi kye yaddamu awo olupapula sirwa gavumenti yewo mu Rwanda Vision mpulira ozenku wagire oti naye abasenga ataitinga mutaitinga omukulembeze wecha amabuko yatuyola mpulira nti onyeze ina ekyagobeza mirundi mirundi simanyi bayise nti kolo bya tusisinkana ku mukolo gwe wataba waziika family netaba mwezi aziika mpulira tikineso katikine no kinesonga what about in the future ngono sesiria ngono gundi byagendayo specials nengenda okufuna omulimu amusiru yang I see nibaga nti look va kubine ebyo mu bya parliament vetting ebitali ebyo kuteeka mu parliament bakuvetting nakugamba do you this was a government newspaper at this time which described you as a madman. How do you get a job of a government? N'abaana n'abazzukulu obujozi bulina okubagwamu mutegeere ne bannammwe bantu. Njagala kutwalako ku nsonga endala. Congratulating Sematimba tuli ebigezo. Musumba Peter Sematimba yatudde USCE naga nti kibadde kimutawaanya
yayina embidde ze n'azigatta ne bazimuvumidde kati katuule ebigezo ndowooza ekintu kiteredde naye nze kyenkirabamu NRM mumufuutiikanye omusajja atalina mpapula akola ki mu paalamenti teri mu Uganda omusajja amuwe NRM atalina mpapula amaze okonfaminga tukutuula ebigezo abadde tazirina bali abakola CA zinaliyo mu CA nga mpandika mawulire eyaleeta ekiteeso ekyo eky'obuyigirize yasooka Nechoni Nechoni yagamba we used to admire Baganda. Why? Baganda valued education before all of the tribes of Uganda. But look, the people near the Kampala city erected a buffoon, and the buffoon is not here because he cannot follow proceedings. I see. They re-elected the president of the Royal Society and elected a buffoon. Avuma zimula mugwanya mbuye buffoon. Mpulira. Kwa zimula mugwanya baga nina diploma mukola sabuni. Kakati awoku binatayogera kanyamba. Diploma mukola sabuni. Kanyamba n'agamba. Mpulira. We are tired of ministers who got Europe with the interpreters. Bakuba zimula mugwanya. The Chinese presidents and the bagenda ba interpreters. Abawalabu abashayina ababeera nabo. But fitina yabwe eri kuki kuba individual. Zimula mugwanya. Zimula mugwanya. Kavumana abagamba nti obuyigirize bwa erevu bumwogerako. Temubulina mu. Aboogera. Era omukuba kuba alibeerega ennyo mu buyigirize kuba balowooza nti kijja bakwata kuba bali mu gavumenti. Already balimu ngeteeka balikolera batalimu. Mpulira. Kakati bajja bateekamu equivalent. What is equivalent? Ekyenkanankana ku mulembe gwo. Kayanja baba mwita Kayanja. Yasooka okugulira Mbala University. Yali chairman wa UNEP. N'abagamba nti equivalent means you stopped in senior 4, you went for a 2-year course non-stop. I see. Equivalent. Sinti wakolayo gumu n'ogata certificate 5 n'owezaamu kimu. N'owezaamu kimu. You must have gone for a 2-year course. Ne biva mu ba experts. Teri kintu kyonna kitalulingibwa. Expert knowledge. I see. Nti medical doctor will come nakebera omulambo naga kintu kyekyagusse. Nkitegeera. Kakati mwe mu Uganda ne wa chairman wero so naye ayogera ekyasomo. Akebera omulambo. Inaku zi. Buli omu wa postmortem. N'abalamuzi babawa ssente ne balulinga nti obuyigirize abuyina. What wali defined department mu Uganda ekebera buyigirize. Yonebu teriwo. Ono tango doi era okuvuma abantu okuvuma bani. Dokita. Era group y'abajozi yamuvumyanga Lumumba nga bategedde ate tena bawuni. Eyo poloti 10 baba zeri agenda jibula abajemu. Mpulira. Nga abayindi bali wano buli mwayagala baba sente. Mpulira. Kakati bategedde nti bagenda jibula kuba Lumumba okumwogoloza. Lumumba zi egundi Lumumba zi bodyguard sinix into akati ati right ekyankwana. No kinjogerako ndomola yange nje no red paper so kuyingira gwenjira nakataasa. Mpulira. A married woman n'omukozesa ebyo. These people malicious. Nti bodyguard yayingidde tenti ya Lumumba ekiro. Wabe baagala okutunda. Bimi tweja kujibagamba nti Katonda byakola okubeera ne sente. Kikwataganira kutunda. Bakukuba agobwe. Secretary General goyinza kwogera abayindi bagezi nnyo. Mpulira. You cannot deal with somebody whose future is uncertain. Okay. Baagala kutunda. Naye tebaagala diringa na Lumumba. Ye mu mukube. Abayindi badiringe na. Era bagamba. Kitegedde. Tikasaba bawo deal y'amaanyi nga bano abajozi bano abavuka bano nga bajaga. Bakuba mawulire gaabo. Museveni is most trusted aides. Kati ono gwe bategedde agirimu ye tebamuteekamu. Omugagga yenna akolagana ne bali abayogeddwako. Wayogedde ne Museveni naga nti ono ye most trusted. Ayizo kuba yogedde naye. Baana babinyi akakundi kabinyo ne bwe bali kategeera. They are exposed themselves. Ekisooka mu kutta abantu malwale bonna mwe bali. A documented video. I see. Baba yona bavi. Olaba bagambi no biwunyiza ku butambi bwa bobonga boge. Ndi president munyivu nnyo. Neka tugenda kukola tutya. Tetulina kyakola tunonye omusajja twogere naye. Kale bamujja wange kwogera nange. Kamba pose. Waliwo message bakape ekide. Simanyi. Simanyi. Waliwo message bakape ekide. Simanyi. Muntu mirentu ya pusi yabajja. Gwe babatuma. Okkiriza. Tewali ajeka. Nze bakonye ekisenge. Mpulira. Nze mbakwata
simanyi ani abakwata simanyi jojjange likijjo bakwata EBITABO waliwo n'ekitongole ekirala ate nze mbabuuliza nti eri eddwaliro eri under surveillance mwe balowooza nti mwebiri ebitagenda mpulira yes njagala onkubire bulungi NRM tokinzize mulungi mufuutiika mubeera mutya ne member wa parliament atalina mpapula mu parliament kati saawe no naye amaze okwadimitinga nali siina mpapula kati mbituula society ya muyenfu aliaji Sebagala yakera kumachana agamba nti yasoma seya na mabiki nga nakutoa buyinza alifiira mu komera because mabika was a lawyer na kwata abana baganda 10 n'abatwala ku yone ngabo mugenda ku wadi babies ward mujeyo omwana ngomukazi safunanga ku lubuto ni wafa 10 bakimye certificate mpulira eya Sebagala era ekituluma kyekyo nti fa abanyonyolanga nti beshi nti omusajja teyasoma Sebagala singa batusanga mu kubo nga banona go certificate government yakwata sente neziwa Sebagala agenda asomezi yampaji mpulira gwe yanyonyolanga ekituufu mu kiseera ekyo nga bakutte ne bakutta mpulira baweereza milioni 2 oba 5 ali ne zitatuuka mpulira ku maziika abaana tebazitumye nazinga nti ate banyamuziika olunaku tunatera okumaliriza programu Sebagala ekyokubiri nti kitegeeza nti oba obadde tobiina you were in parliament illegally refund the money if you are serious. I see. Yes. What to be, how are you going to tell the electorate? Look what this scenario. Kakoza oweri antondi bamugamba talina buyigereze. But he had been a minister earlier. Inanga abantu wanira obwa minister obwo muheresi mwe muri se. Ngoga jina kubeera wali sente bokka. Abala bajja kola mayinje wabo tukosa. Fetukosa mayinje. Bobe bamanyi sente bokka. Kakati bwe bagwa bakakoza. Obo bategerera nti bo tebakola follow up. Olukujja mu kifunga ngabazunga bati. Atako mwagona valinzi muntu mukidanga mustandi tabakemanga. Okubenyondo ni muri futi tutinganiramu. You killed my political career ngosini kamanyi. Kati Kakoza bamuga teyasoma talina buyigiriza ne bamumma obwa minister to be a minister and to be an MP you must have the same qualifications. Yes, senior 6 walaba bamugoba mu parliament walaba bamugoba bali bagala kumujja ayinza kuba bamulekeramu akako Kakoza lukwago lumalo mujjo okatayina natulawo ngolo lukwago na yatu muba meseza deno kwa kujoga dende ugende kubanga tamalemirundi owemitwale kinana mujjawo nga muletwa milioni omusanvu mpulira nga mukaka ataka kunna busayi wagunguka katikani ebanga byogo gwinalaba ngoli mwafu obasoma cyo bakusini kajota funa sente program kulembeze wencha tuli mu kumaliriza nabagamba nti program omwana alibera omugezi omugezeza ku bintu ebyo ekisooka omwana alibera omugezi omwese nojikuba nekaba alo kati bwojjeji mujjako n'omuwa ekitavuga akayenira eno okakasa agamba n'omuwa ekikebe ekifaanana esi bwaki eno yo bwendikwatako bankuba omwana alibeera omugezi ayagula essimu why do I become attractive when you send me you force me into a peripheral job gwenokajjala unowulya sente mpulira bwekikkiriza onanjoze omwana akanyuka ekisimu ekifu natwale kabulu why are you keeping quiet after transferring me tumaliriza program eno okubanga omugezesa mama w'omwana we abamuyoseza amabeere wano maaso nga yeevunika bwati nga amuteeka ku mugongo kasita ayonka batokisi ajja kubanga amabeere ziri eripeera batokisi ziri peera naye omwana alina okumanya nti batokisi ziriko nywanda nategeera omwana bwe tumugezesa emirundi ebiri naye kasi ekikutama ku batokisi nekijonga omukolera kyomujja mu mbeera eyo omukolera omujja mu mbeera eyo abadde Joseph Tamale mirundi obujozi bwe bakumisa obwamisa nga babumisa mbeizi timbeizi bulalu how can a mad accept a mad woman in parliament? I see. olwali mutegedde nti mulalu ne bamutwala ebutabika he would be not in parliament. I see. Naye olw'obujozi buli bwembagambye obubatambulirako essaawa eno obubanyako mu mitwe obubali mu mitwe bwe balemesa mbeizi nga bakola ki kasaba lemesa mbeizi tebamugoba mu parliament follow up. Okay. Bamulemesa obwa minister bwe baba bagala obwa minister bamukuba mafia bwekola mafia tekola follow up. Mpulira mba mulalu mu state house oba mulamu
new vision mvumye facility involving the president to the extent of an apology kati atonsubira okuddayo mpulira mukubaate omulalu mu State House afuuka omulamu ng'omwagala omukozesa mpulira olwo mutani wakajiji mbwayagala mirundi nyamu bwompa omulimu oli mufu mpulira oyo omwana yawona ejondi emirundi esatu mpulira yajja mu NBS mbwagundi gatotabaganya kalisa ninkikima kalisa yanzigalya mu ttooyi n'atema leero saawa nnya ez'ekiro programu egigwamu ekiro genda ne ku mikutu gyaffe gyonna abadde Tamale Mirundi Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Yohana ne Mole n'amatovu Mirundi abaddewo okubanga agira gundi mu parliament obutabo gye buli waliwo kamu Mbabazi from County Priest to Commoner how Mbabazi plotted his failed coup ne invisible gundi oleta kazuki abazu akatabo akayitibwa abazu mutegeera omuzulu wayimiridde buli muzu wayimiridde yenze kaka kapita abadde